ba bloggers okuli ba commenters n'aba sharing n'abagala okuvuma na buli kimu n'abatiisa na kino twakitegedde nti system gye bagenda okukola ne ffe tetulina buzibu n'ekyo kuba ffe twabagamba nti obulimba bukeera naye ate amazima amazima gatambula mpola ne begasookayo gasiimula buli kimu n'olwekyo njala bategeeza mwenna temufa kubeeyogereze omweyogereze takusuuza kayanzo olw'ensonga nti gwe mulimu ogumusasuza okujja ku media kuno okulimba gwe kyolina okukola omuntu bw'ageza okutiisatiisa mu inbox mu blocking akablocking kaliwo just block with immediate effect so njala mutagire mukulu director RJ ow'Emmengo wali mu Bulange so mutagire RJ ne government yonna njagala wano so director of RJ Mengo mwetaaga wano njagala na information kubamba nyisa zino ali mu state house sasa zino tuogerera mudachikangana drone yange mugoberedde nga ingira state house na kasoro mukulu RJ nkwetaaga wano je ene government yonna y'Emmengo mbetaaga wano njala tandika bwenti kati njagala kutegeeza bana Uganda mwenna buli gwolira ku TV radio stations ngayogera bitakwatagana ng'empalizo ya musasudde mumanye sente baziridde nyingi okulumbanza omuntu omuwepono okulumba mu abali ku social media nenga mu mind otawuno twalutandika dda buli omwagume gyali ne bakuvuma ne bakola kiguma kubanga tulina gubya mutwe botaba na mutu mugumu ku social media yinzo butasobolako kati njala tegeeza mwenna abasasuddwa kubanga zina bagamba mbesobolera mwenna single handedly wakuba nti njala ko bazannyo mwenna ba sharing na ba commenting ku buli platform jemba ne jesiri mubali nnyo mubalirira muli bazira nnyo bobanga oli mukyala oli musajja oli mwami oli mvubuka nengo oli waka oli mu diaspora ngo osobola ku challenging omuntu ngo commentinga webali nnyo balire ddala kubanga buli mugukoze mubali nnyo balire ddala kati njala tandika bwenti njagala n'obuwombefu n'ekitiibwa omanyinze byange mbikola kaate ng'omusezi agula essiyani nti ngenda kulira ku bantu bange njagala bagamba omuntu yenna akugamba nti Lumbuye yabika Ssaabasajja nkiddamu mugambe akwate akatambi nga njogera nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Butebe w'okubiri mu Vicent afudde akateeke ku mutimbagano waliwo abantu bali mu diaspora bali ready mu milioni 10 eza siringisi za Uganda nga teziriko kuba ndulu bakwetonda nti zaaki nkiddamu munnamawulire celebrity yena mu Kampala ng'akola ku TV radio station oba ki mu mugambe bw'aba alina akatambi ono ayogera Lumbuye ng'abika Ssaabasajja Kabaka akateeka ku mukutu gwe oba akawe TV oba radio stations bakazanye waliwo milioni 10 ezimulindiridde bagiza kisabo n'abali mu diaspora zibagala omuwa ng'alina obujulizi nti ekyo nakikola era buli muntu gomulira ng'azze n'etteeke erigamba nti nze nabika Ssaabasajja Kabaka manya nti yo mulabe waki mulabe wa ggwanga tayagala nkyukakyuka be bantu abasasulwa kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti media Museveni yagisasudde ssente empya n'enkadde okola ekintu ekyo so buli yenna gomulira ku TV nga zo okwogera bitakwatagana ng'empale za mukama wa musasula mugambe twetaaga ekintu kimu leeta video omusajja Lumbuye ng'abika Ssaabasajja Kabaka bw'aba tagirina mugambe agenda afuna ebyokkola oba anyo okubuuja alireko n'akawunga sinakindi oba ali akalo n'obusera asobole okuba ng'afuna ekiwumulo eky'olubeera n'ekitangaala awummule bulungi otherwise bannamawulire nina message yammwe nga sinatandika kigula luggi message etambula bweti egenda kubeera mu luzungu kuba nkimanyi mwebuzabuza nti mmanyi luzungu ngenda gibasomera busomezi mugitegeere so this message goes to the entire fourth estate in Uganda. Nkiddamu. This message goes direct to the entire fourth estate in Uganda. Bwe ngamba fourth estate mu Uganda ntegeeza ekitongole kikwasaganya ebyempuliziganya n'amawulire mu Uganda ng'oli munnamawulire ogasaasaanya ogasaka ogasoma ogabuulira abantu. Muli kitundu kyakuna mu Uganda ku bintu ebizimbe eggwanga oba n'ebiryonoona. Kati ntandise bwenti ne message egenda wammwe. The entire fourth estate is in complicity to compare genocide in Uganda. I am a citizen journalist. Even it's meant to remain alone, I will remain aside with the majority of Ugandans. All journalists who have been paid to demoralize or to perpetrate a wicked person, the world will judge. We are in a global village where actions as journalists will catch with you. All journalists that have been paid by Kalori Wasanya, Peter Mayiga, Araje, and your Seritiba Habrota by Surwa, the son of Karechezi, your actions or moves of committing genocide against Ugandans that are not journalism, and you know it normally wrong, it will not abuse you but
encourage you to discuss the idea of avoiding future consequences. Many people who have been previously promoted to genocide and being hunted down, you should know that we are in global village. No one can hide, avoid justice. Message njibasomedde mu Uganda. Ekyagwa ku ggwanga ery'omuliraano mu Rwanda abaleeta obuzibu be baali bannamawulire abagasaka abagatambuza n'abakuma omuliro mu bantu. Mugaana okwogera ekituufu eri okubutegeeza ne mutandika okugamba nti gavumenti tetta abantu ne mugiziriikirira gavumenti ng'etta abantu ewamba abantu. Abantu abava ku information entuufu ne mbalinyirira nkubuulira kati abantu abali bakola bitongole by'amawulire mu Rwanda bakyakwatibwa batwalibwa ne basibwa mu makomera. Nga ne yasembyeyo yali nnyo ennaku nga nnyimba bega bamukomeza n'omuteeka mu Rwanda. Mmwe mwenna abazibiikiriza embeera egenda mu maaso mu bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka n'embeera egenda mu maaso mu Uganda nga bakwata ne bawamba abantu ng'oli munnamawulire. Ekirungi mukulya ku social media obutambi bwammwe gye buli mujja kubuuzibwa akana n'akataano ng'ensi ekyuse mu bbanga eritali lyawala nnyo. Kubanga obutambi bwammwe bwonna gye buli bukwatibwa. Era mbagambye message ye mbawadde egenda buli munnamawulire yenna ekintu kyemukola okuvuma abantu abageza kugula amaaso bannayuganda n'okuzibiikiriza gavumenti kirikozesebwa mu bujulizi nga mu kkooti z'amateeka olikwatibwa n'osibwa kubanga weetama mu kitta bantu ekigenda mu maaso mu Uganda. That is my message to all journalists in Uganda. Ntandise n'ekigula LUJJI mu bufunze. Sharing a video. Ntandise bwenti. Njala tegeza bannayuganda mwenna buli omu gy'ali naddala baagala enkyukakyuka. Bw'oba tosobola kukola Facebook live, tosobola commenting oba okusharinga, njagala munkolere kintu kimu. Yosero Tabasira mutano wa Kalekezi yasooka naggala social media mu Uganda n'amala n'aziggalawo. Naye ng'ate ekyewuunyisa oba ekisinga obukulu tugamba nti okuweereza obubaka okutambuza information tubuyisa ku social media these days kubanga abantu bakyalaba TV bazivaako buli mwana smartphone. Kitegeeza ki? Bw'oggala social media oba blocking information. Kino kiddako ki? Ekiddako kiri bwe kiti. Buli muntu yenna ali mu Uganda ng'oyagala enkyukakyuka. Yoseti bahabula Tabasira Kalekezi yasindise abantu ku mikutu gya Facebook, ku Twitter, ku radio stations nga basasudde ensimbi okulumba. Kati waliwo ebintu bigenda maaso mu Uganda wetwogerera essaawa zino. Nti Yoseti Tabasira Kalekezi ne gavumenti babataddeko sanctions z'engendo basomera bandi abazigenzo zifeesinga na sanctions ki. Essaawa zino waliwo omutimbagano gwe Twitter ogwa Twitter. Njagala kusaba na Uganda buli omugendo oggulewo akaunti ya Twitter. Tutandike okutwaraganya abasajja abali mu diaspora abanyarwanda abasasulwa gavumenti bambega abali mu kulumba Robert Kyagulanyi Center abali mu kulumba bakulembeze bannupa abali mu kulumba eggwanga abali mu kulumba bitongole byonna bigezaako nnyo okusindikiza Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi okuwayo buyinza mirembe. Kino kitegeeza kibogenda ku Twitter n'osangayo comment nga basajja ba NRA bagitaddeyo mu batwaraganye. Tukwano ku Facebook muliko abantu mugenda mu kakaaga ne kati bogenda ku Twitter sawa zino nga bataddeyo ekintu kitegeeza tekigenda kufuna defense ate ng'omuzungu akolera nnyo ku defense olw'ensonga nti kasita muwamulala ku kintu kyonna kyakoze kiba kitegeeza afunye tekiyita supporting evidence y'abantu nti bali baagala change. But the moment you keep quiet, you don't counterattack those lies of Museveni on Twitter. That means we are wasting a lot of time. Please, I beg you kindly, all Ugandans, whenever you use your phone, go and open a Twitter account. Please, let's encounter those people who keep on lies and who keep on lying and deteriorating all people who are in effort of saving our motherland Uganda. Please mugende mugula Twitter account mutandika okudefendinga Kyagulanyi mudefendinge bannayuganda n'abantu bonna abagezaako okubati bannayuganda obuyambi okuba nti tuva mu mbeera embi eriwo. So buli omu njagala ogenda ogula Twitter kiri bwe kiti. The moment babateekawo ekintu kyonna nga kivudde mu mawanga ag'enjawulo katugambe UN, European Union, United States of America nga kikwata ku Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi mulino kijanja wazini every and every corner. Share it, post it, defend it nga bana Uganda nchidam. Whenever you get a positive message from the foreign bodies, that is United Nations, European Unions, and the other big countries like USA and Canada, please, whenever they post something which is positive, which might help all Ugandans to defend themselves, please share, comment whenever you have time, because these people, they're just waiting us. Nchidam. Mugende ku Twitter, buli kyemusanga yo oba America tadde sanctions ku Uganda muzisharinge ku Facebook, ku Snapchat, ku Twitter, buli wamunga mu defendinga kubanga
The more you show your desire nti ekintu mukyagala kiba kitegeeza yourself tubasira ntano wakalikiza bakotakota mu galomonde omuzungu akolera nnyo ku response y'omuntu gy'oba omuwadde kubanga abantu mulina obwetaavu but when you keep quiet agamba abantu bendifendi nga benwanira kirabika tebanjagala kyo Museveni kye yakoze yasindisa abantu bangi nnyo ku Twitter abadifending ebikolwa bye era we twogera bali mu bitter relationship ne Sam Kuteso olw'ensonga bamukubye sanctions ate nga Sam Kuteso sente empya n'enkadde okulaba nti baziyiza ebintu nga bino so kati sanctions ngezo bwezijja mu zisharinga mu zijanjawaze ku Twitter ku Facebook ku WhatsApp ku Snapchat ku Instagram mu zijanjawaze mpaka n'omuzungu yagisindisa agenti walayi bana abaana ate basharinga ba commenting mutemba wa time mu mugene mugula Twitter account nyangu nnyo yakugulawo bwomalo gigulawo ng'okola ebirala kati ngenze ku nsonga endala ensonga endala gye njagala okutandika nayo yiino nga mbaga nti njala muntagingire omumpembe wasanya kaloli Charles Peter Mayiga njala muntagingire wano Charles Peter Mayiga wasanya kaloli Mr. Alage kati Mr. Alage wetwogerere sawa zino oli mu State House Nakasero kubanga drone yange huiseeko ng'oyambukiriza ogenda kwesoga State House Nakasero kire mugendako tubitegedde byonna kubanga mission gye mwagala okukola njimanyi nfunye information nti ennaku zino mu Bulange Mengo ne mu Bwakabaka bonna office ezisinga obungi mutandise okutiisatiisa abaana b'abantu abamu atasero bba ku b'empi ate nga abaana bamaze emyezi miyitirivu nga tebasasulwa nsimbi mulooza tebagaba information ffe tusobola okwetambula information tugifuna so ebyo nno mulekera okutiisatiisa abantu bye mukola byonna bikyamu ngenze mu maaso waliwo omukulu no gubayita musaazi oba jeno oba meja musaazi omwami ono afuuse ekizibu ate nga y'omu ku bantu abagoba bamba waboda bali kabaka ne yeefula nti yasinga okuuma kabaka sikumbe talina nkwe naye asula mpigi omwami ono musaazi y'omu ku bantu abamaze ebbanga nga balya mu kabaka olukwe so nga ate balina okuuma kabaka ono abulookinze abantu bangi nnyo butasobola kutuuka kabaka okutuuka lwe yafunye obuzibu ate nga kati bakyabikola nga bali Charles Peter Mayiga kandi n'okuyingira emmengo nakyo kizibu muntagingire omukulu gwe bayita Joseph Kawuki ono nno ye minister wa local government ey'Obwakabaka bwa Buganda ono yafuuse ekizibu mbutakubye bantu bakozi bakola mu Bulange Mmengo asula mpigi kubanga munaye takyagambwako yafuuka kakonkako kubo nga mukamwe bwe yakoze nti bo buli muntu agezaako nnyo kubanga abuuze ebibuuzo ebikwatagana ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka n'ebintu bigenda maaso mu Uganda mu Buganda beefuula nti bo bananyini Buganda bagiwamba era teryabakwatako so nno mukulu Peter Kawuki Minister wa local government ntegezeddwako nti abaana b'abandi abakola mu Bwakabaka wafukidde ekizibu bba ku b'empi olw'okuba nti beebuuza kyekyatuuka ku Buganda kyekyatuuka ku Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo ekirala kyensobodde okufunako mu drone zange ntegezeddwako nti era Mayiga essaawa zino yeesoze State House ng'embeera emulemeredde olw'okuba nti social media eganye okusirika abantu badimaaninga Kabaka ngenda kwambula Mayiga olwaleero ndyoke ngende ku video enebe ey'okubiri ndyoke ngende ku ttuluba eryokubiri dena bagambye nti ngenda bawa kasavu kanya leero nsose mu Bulange Mmengo ndyoke ngende ku video ey'okubiri ko sanctions kati ntandise bwenti nchidda mbwenti nze Lumbuye Fred ekekemiko ali ku social media kuno njogera nga nze nkozesa mutwe gwange tu sirina muntu yenna gwe nkola naye nkola nga nze ne drone zange nchiddamu kuno ku social media nkola nga nze omuntu ne information yange ne drone zange I don't have anyone I do associate with period nchiddamu saagala muntu kola program ku social media na nesibako nti nkola naye I do not work with anyone I work alone with my drones period buli muntu kola choyina okukola okikolenga gwe so sigamba nti I'm associated with Lumbuye no I'm alone with my own drones n'abantu abasharinga n'abakomentinga be bantu bembera nabo ku social media but I do work alone I don't work with anybody on social media don't be fooled oyita gamba nti nkola naye ekyo nkigadde kyekibadde ekigula lujji kya leero kati nsimbudde ne video etandise kati era n'okuddamu ennaku z'omwezi wano wakati olwaleero ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi ogwokuna omwaka 2021 olunaku lwakubiri ntandise bwenti nabagamba buli lwobeera n'omwana ng'akola nnyo emivu y'ewaka era nga nawe omanyi omwana nali stable ntakola mirimu n'omusanga nga yeejaga akola emirimu waka tandika okwekengera ebintu bino byakola abikola in which aspect
wetwongerera RDC Mr. Araje wasanya Kalori Peter Mayiga emirimu gyakole ennaku zino gyakafuweeke ayinza n'okuba takyebaka ate nga bangambye konti okwebaka tisaazi nalina ntono nnyo olw'ensonga nti pressure muyitiriddeko emulimu bulimaawo wansi to the extent nti n'okuwujja ekiwojjo talina budde bukyawujja kiwojjolo olw'ensonga nti abantu bamubuuza twagala kabaka waffe naye takyalina gyakola ki kyasobola kugamba public. Bwe twogerera essaawa zino Charles Peter Mayiga wasaanya Mr. Araje ennaku zino emirimu gyakola alabika n'atera kujja kwera mu Bulange Mengo asobole okubeerawo. Emirimu gyakola gisaana okubulirizibwa kubanga bagaba mu billions 38 okugezaako kuneutralizinga Victoria People Power okugifuna nti agiteeke wansi kirage public and international community that Uganda is safe. Nothing is taking place right now as we speak. But right now as we speak, the man is in the State House discussing with Yosef Tabasura, the son of Karekezi, certain issues. But soon or later I will inform you the meeting gibabadde balina essaawa zino olwaleero nja gibategeeza kubanga nzize ngu ready amaze okuyingira State House nja kubamba tegeeza. Kati abasinga obungi mwalabye era nababudde mu video eri yawedde mwalabye engeri gye bagemyemu Ssaabasajja ne mbagamba bannange ebintu bino Museveni ebintu bino bimukutte offside. Kati ntandise video era njala mutagingire Mr. Araje wasanya Kalori Charles Peter Mayiga. First and foremost, this gentleman is good at lying because he knows that he's a lawyer. We know he's a lawyer, but he's a good liar. Nabagaba mutule body language nengeri gyangamo bigambo kati muyaye. As we speak right now, Mr. Araje yavuddeyo olwali abadde n'omukolaawo n'ayogera simaika konka kukubo tekamala kavaawo biki ngabala babyogera n'amindi yabyogera mpaka lweyita mpaka Mbale n'agenda nawe kyekimu kyojja okukola. Kati mukulu tukimanyi nti mu lulimi olusawo abantu bonna worldwide abasawo waliwo kye tuyita consent form ng'ogenda okugema omuntu naye video gitwalabye tetunalabako consent form ya mutanda nga consent ze tumugenda mugema tu twabagambye nti omuntu yenna alina ekirwadde takkirizibwa kugemwa. Twalaba Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri ng'ali mu mbeera kye tuyita solid state oba vegetable state nga tasobola kuba nti akubwa empiso yonna ya covid. Kati kino ekikolwa kye mwakoze mukulu buli lw'ogenda okugema omuntu osooka mubuuza kibuuzo olina ekirwadde kyonna chronic disease ORG oba ekirwadde kyonna kyekakutiza kugema omuntu bw'ayogera ekirwadde tebamugema. Naye olw'okuba nti bano abasajja bamafiya njala bajjukiza Rade tebuli busa nga bagema Ssaabasajja Kabaka naye tetunalaba ku consent form kubanga Ssaabasajja talina consent gye yakoze yonna. Njagala bagamba ekigambo kimu kino ekigambo sinze nandibadde nkyogera naye kankibabulye public. One, obutuwa ennaku zino Yoseti bahabula otabayisula mutano wa Karekezi bwakozesa ne Mr. Araje wasanya Kalori Charles Peter Mayiga obutuwa bakozesa mumanyi munne bumanyi okusiimula momole z'abantu. Bwe busiimula momole z'abantu abadde babanga tebakyasobola kureorganizing abantu. Information gye nafunye mu reliable sources nti omutanda bwe yajja okulabikira ku mazaalibwa ge gana agasembyeyo eggobe lyaggwera mu kibya munnange drone zaŋŋambye nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri takyasobola kureorganizinga bantu be nti onazze ku mukolo egundi olw'ensonga nti gyakoma okuba nti obutwa buli bumusigala mula mububeeramu bambi Ssaabasajja Kabaka aluzinga memory oba aluzinga focus n'ebifaananyi. Abamwetegereza obulungi ng'agezaako okutunulira omuntu yali amuyitako ng'asitula amaaso bwa kiba kitegeeza ali mu pain era ali mbuli bweda n'abantu takyasobola bulk organizinga. Njala mwetegereza obutambi omuddemu bwetegereza abantu bennyini baalaba ekituufu ekigenda mu maaso. Kati wasaanya Mr. Araje bw'ovaayo n'ogamba nti omutanda yafuna Araje munnange nkwewuunya. Eyo si ensonga eri bweti. Mwategedde ani yagemye Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri? Nkiddamu. Mwategedde ani yabadde mu lukulu agemye Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo Ronald Mutebi w'okubiri? Amawulire gaagano. Mujjukire Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa mutabani wa Karekezi. Bwe yali ng'asinzidde kolo ku mukolo bwe yali agenze okusabirako ne babbi banne ba mafiya okuleeta Ssaabasumba eyali azikiridde mu kiseera ekyo we yajja n'ateeka ekimuli kesi ne mugamba ogunywanga n'ogufujja tojja kinteeka bendewera n'evaako n'egwa. Omumpemba ono yayimirira n'agamba nti ye ng'omuntu alina dokita we gwe bayita Dana Atwine yamukolako ebyobulwadde byonna ne mbagamba muwuliriza akantu ako yakyogera n'agamba nti ye nga ye ajja kwongera okubuuza abasawo era abuuze ne ku musawo Dr. Dana Atwine kiki ekiviirako abantu okufa cardiac arrest oba okufa emitima okufuna blood clot mu misaayi. Kati wano wali okulya n'okukomba essowaani mumpulirize bulungi. Amazima gali nti
Museveni yali preparing emboozi n'okuteeka abantu okubategeka mu ngeri esobola okubalaga nti Dana Atwine musawo we. Kati leka mbabuulire. Ekituufu kiri nti Dana Atwine ayinza okuba nti yasomako obusawo naye nga tabupracticingako. There are two things. Oyinza okuba nga wasoma naye nga bye wasoma si by'okola. Kubanga record teziriwo ziraga nti Dana Atwine yali akoleddeko mu ddwaliro egindi oba yali agemyeko omuntu tekibangawo. Museveni yali azimba emboozi eyo okubalaga nti balina mission esembera sooner or later nga bagenda gyekulya bo nga ba insider. Do you copy? Nkiddamu. Museveni, he was trying to create a story in future so that they can use their insiders to finish their missions. Do you copy? I'm informing the public. When you go back and you hear Museveni's story, when he was introducing Dana Atwine as his personal doctor, he was preparing something in the future so that if they are trying to eliminate sound, they are going to use their own insiders to do their jobs. They are tired of outsiders who expose their wrongdoings. So Museveni ekolo yali agezaako nnyo kupreparinga public okugira nti Dr. Atwine Diana, Permanent Secretary Minister of Health, she's a professional doctor nenga ta practicing ngako busawo bonna. Wawe tulaga wawano. Bwamala okwogera ebyo njagala bazzayo kebabega. Museveni all along abadde ajjanja bwa Germany, ba China na bayindi. Those are three categories of the specialist doctors from abroad who have been taking care of Museveni all along. Chinese, Indians, and German nationals all along. So how dare at this particular moment Museveni introduces Dana Atwine that she is his personal doctor? It is wrong. It's a decoy whereby this gentleman was preparing the public that they are tired of outsiders. They're going to use their inner circle mafias to finish their businesses one way and another. Bwamala bategeeza yali alimba kubanga Dana Atwine talina capability esobola kukola ku Yosef Tabasula mutano wa Kalekezi. Bino bikola ku preparinga. Kati tugenze maaso. Rwanda telebulusa Ssaabasajja Kabaka nga bamugema ebaddamu eyamugemye omumanyi yoyo Permanent Secretary wa Ministry of Health gwaita Dana Atwine. Kitalo nnyo kitalo mabeere. Obuganda butyoboddwa nti n'omuntu omugwira atamanyi bulombolombo na nnono asobola okuva gy'avudde najja n'awungeeteza ebiteeteeyi bye n'embaliga n'enjala ezitali mu bigere n'amenya protocol y'owa Kabaka okujja okugema omutanda nga tafunye lukusa mu bulombolombo bwa Buganda. Twagala kubuuza Mr. Alhaji Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga, how dare you allow any person to come and immunize our His Majesty, His Majesty Ronald Mutebi Owokubiri? How dare you? Nchidam Wasanya Mr. Alhaji Kaloli Mayiga wakkiriza otya permanent secretary ata practicing anga ko mu ddwaliro lyonna kubanga tewali likodera ganti ya practicinze najja n'agema Kabaka wa Ronald Mutebi Owokubiri nga tewali wadde consent form yonna eragiddwa kubanga nga bwetegeeza public nti Kabaka obutwe baamukuba butuuse mu state nti he can't even recognize people on the occasions or on function takyasobola bali kugonaizinga kubanga obutwa buno bukuddugaza bukuyubula olususu ne bukuleetera obulumi mu nnyingo mu kifuba n'okubanga buli kaseera oba oyagala kwebaka bukuleetera ennyonta bukuziba eddoboozi ne bukendeeza site kubanga naavu zibuzikwata buzinyweza yeeyo solesita gye mulabemu omutanda nga tasobola kusitula amaaso kiba kitegeeza nti naavu ziri tight zaasikibwa obutwa buno. Era mwetegereza bulungi Ssaabasajja mu miro gino gyadde gyonna gyesise kubanga ffe gwe tumanyi omutanda omusajja ayina ensi kyanga ne bagikwasa tosobola gikwatamu wadde emirundi ebiri ogifune kati gwe twalabye nga nerves zonna zeesise to the extent nti abaawulira ng'enkalamata. That's not allergy, that's not poison. So Mr. Allergy Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga, count us knowledge please. Wasanya Kaloli Allergy Mayiga, count knowledge in Uganda and the entire Ugandans. Stop fooling Ugandans with your boss yourself, Tabasula, the son of Kalekezi. Count us not tubale mu amagezi please. Mulekera okusirwaza abantu. Kati Dana Atwine ava atya eri akwate ku mutanda nga protocol mugimenye since when? Since when?
ekirala bwe bamaze okukola ekikolwa kyabwe era mulaba mu still photos you can't recognize any one of those doctors apart from the drones ezikuwadde who is who in that photo ngwati mu kifaananyi ekyo mu still photo yafulumye ne mu video bana abantu balina media zaabwe nga kamera zaabwe zisobola okufreezinga ekifaananyi ky'omuntu noba nga tosobola mu recognizinga bwe kuba kutonyesa kuba basobola gitomesa mu kamera eyo bo bakola bino ebintu basobola okutonyesa basobola okukola ekintu kyonna kye bakola ne bakikola kati tosobola ku recognizinga ani okitegeera be bakola ebintu bino kati maama njala agenda kuwana okukoweddera ndyoke ngende ku kirala maama Sylvia Najinda Luswata ngenda kusaba n'obuwombeefu mu Buganda tukimanyi nti empologoma bwebeera mu lubiri teba kisundu kyo empologoma beera mu lubiri teba kisolo kyonna kyogera yeyina okwogera njala kujjukiza nti wamenya akalombolombo katya teri mukyala ayitibwa Naabagereka oba ayitibwa Mukakabaka ateekeddwa kwogera nga bbawe si ayogedde. It was wrong. Because a sense of be on each and every day passes. Because a sense of you were not supposed to utter any word. It was a mistake. This symbolized that the man can't even speak on him, or the man can't even speak himself. Are you the one, the spokesperson of are you the spokesperson of Kabaka? No. So each day passes because a sense of be. Mu bulombolombo bw'ennono obwa Buganda Naabagereka tosobola kwogera nga bbawo waali empologoma bwe beeri mu lubiri teri kisolo kyonna kyogera. Ani yakuwadde amagezi gy'oyogere nga bamaze okugema baffe? It was a mistake. Bakozesa ensobi ate ng'ensi y'abantu bazikwata awo sigenda kulwawo nvuddewo ngenze. Kino no njagala kati kukwata mayiga olwaleero. Bannayuganda bangi ne badiplomats abalina okulumirwa n'ensonga nti baagala Ssaabasajja ng'omuntu era babadde basaze entoto okulaba nti Ssaabasajja Kabaka atwalibwa emitala w'amayanja okufuna obujjanjabi bw'enjawulo. Naye Joseph Kibahabula tabayisula mutano wa Karekeezi ne Mr. Alagi wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga balemesezza buli diplomati yenna abadde alina emukwano ku Ssaabasajja Kabaka ogenda ofuna obujjanjabi. To the extent bano baatuuse okubibwa essimu okubategeeza nti twagala kujja ku evacuate nga Kabaka tumutwale afune obujjanjabi. Mayiga ne Museveni bagambye ba diplomatic bano nti Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera nnungi era nga tumuwadde abasabasobola omujjanjaba naye ng'ebirwadde bimuluma ekimuluma kimu nti covid yamuluma nti alina n'obulwadde bw'ensigo. Jjukira n'abagamba bafumba ebirwadde kati ebijja kati bw'ogamba omuzungu nti omutanda alina covid kiba kitegeeza tasobola tali free kutambula. Kati bw'ogamba omutanda nti alina ensigo ate ng'olwedde mbali mufumba ebirwadde binaamugjawo kitegeeza bano abasajja mulina mission emaliriza omusajja. Bwe mwamaze okwogera ebintu ebyo badiplomati ne bategeera nti bano abasajja balina ekintu kye bafumba era badiplomati baasisonso ne batadde application bamutwala okumujja free of charge kubanga mikwano gye egisinga obungi mwegiri mu Uganda n'egiri ebweru. Museveni ne Mr. Alagi wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga bategeeza badiplomati nti it is possible because the king is fine and is getting treatment of COVID-19 and kidding. Nenjala kubuuza Yaseri ne mukulu wo ne mu mafia munono Mr. Alagi. Omuntu baba alina kidney problems waliwo okujjanjaba kubayita dialysis. Njala kubuuza report eraga kidney dialysis ya Ssaabasajja Kabaka badde agikolera mu ddwaliro ki? Yo nga temunagyogerako. Bw'abanga omuntu mwagabe ba diplomats Ssaabasajja Kabaka alina kidney problem mwabalazeeko ku record ze eza dialysis gye baakola nga bamujjanjaba. Era lwaki mwamujjanjabe nga muga nti alina dialysis amulwadde suffering from kidney problems ewa alina covid ate lwaki muimmunizinga waki? Kati nno wale mwekubidde ggoolo era Mayiga wasanya Kaloli Mr. Alagi. You have a big problem and you have a challenge nene ogenda kukwatibwa. Badiplomati bamaze okuteeka request zaabwe zino wasanya novayo categorically in the public mu budde ng'ensana ng'enseraba n'ogamba
nti Ssaabasajja Kabaka ayina ekirwadde kya allergy ne weekuba golo ne weeyiwa Amanda Mombogo. Already you are boss. Akabi ba foreign diplomats. Nti Ssaabasajja Kabaka ayina kidney problem, ayina COVID. Video yo yatuuse dda mu State Department, yatuuse dda mu Home Office, International Human Organizations zigirina nga ogamba nti Kabaka ayina allergy. Nenga teba jukira ba diplomats mwabagambye nti ayina kidney problem ate era ayina COVID-19 gwe novayo publicly era ne weekuba golo ne weeyiwa Amanda Mombogo. Ssaabasajja Kabaka mbu alina allergy. Kati mukulu bwabanga alina allergy nga mukama already yeekubye dda golo eri mayiga. Tuli mu 21st century. Bakozesa ensobi nga naawe ensobi ozikola ozimanyi. Mukama already bamusindikidde samanize zimugamba twetaaga omusajja agende for further treatment. Mukama onawe statement naawe ogimanyi. Nojja mu public n'ogamba mbu ate omusajja mulwadde wa allergy. Who is falling here? That means kino ekintu kye mwakutte kinene ennyo gye bayita empologoma ezitowa. Mukutte empologoma mugitadde mu kaveera. Empologoma egenda batolokako ate ejja balya. Empologoma egenda batolokako ate ejja balya. Wano kati mwekubye golo. Mwekubye golo. Awo sigenda kulwawo. Ngenze maaso. Wetwogerera essaawa zino Wasaanya Kaloli Charles Peter Mayiga mu protocols obwa Kabaka oba mu constitution ya Buganda. Charles Peter Mayiga tayina buyinza bwogerera Ssaabasajja Kabaka bulwadde muluma. Mu Buganda tulina musajja mukulu Kasujju Lubinga. Ono yalina okwogera ku mbeera z'obulamu eziri ku Ssaabasajja. Naye baamugaana okubaako kyayogera era tasobola kulaba wadde Ssaabasajja wadde okwogera naye. Ebintu nga bigende essaawa zino mu Buganda tebiwoomera ddigobe nti abantu bonna ababatiisiza to the extent babakyabakkiriza kwogera. Okujja konza ayogera n'abantu abalaba abanyumize ppiri okuba nti bavudde n'abakubye ennyimba mwenna n'abatadde post mwenna mwe bali nnyo okuba nti mukola ebintu bino wammanga. Omukulu no bwe yalabe pressure muyitiriddeko ne bassa ssente nnyingi ku social media to the extent yatuuse n'okuleeta abavubuka be yali yagobedde mu Bwakabaka bamuyambe bamwogerere abantu baleme kwekalakaasa. Omumpembe Mr. Alaje Wasaanya Kaloli Charles Peter Mayiga yatuuse ku kisenge n'atuuka okuyita akagulupu k'abavubuka abatamanyiddwa na Buganda bito bya Buganda ati gye bali ne bakola kye tuyita press conference babadde nga munane bagamba mbu bonga abavubuka ba Buganda tebakkiriziganya mu kwekalakaasa mbu era bakikola batawaanya Buganda era balabe ba Buganda era bo tebakkiriza mu kwekalakaasa which ffe tukimanyi bulungi nnyo. Wasaanya Kaloli Charles Peter Mayiga tugenda ku exposinga nga wakajambulange Mmengo wali yogera bulungi nnyo nga amayembe ga kifaalo gakusinga kusinda we twogerera kati oyogeranga Nambaga. Fere tujja kufaako kola byokola naye obudde bagamba obudde bugenderera kyokola musajja munno tuyagala bakikkole ate oyagaliza mu kika kitaawo olumaliriza lusemu nnyoko. Mayiga kyonna ekigenda maaso mu Uganda ojja kifunamu n'emikono ebiri nga tekuli wadde akusituliddeko jabyesulya byonna bimalewo. Wetwogerera Wasaanya abantu bano wammanga balina obuvunaanyizibwa mu Buganda bonna yabaggalira etayagala bayiteko we bayita bonna y'ensonga lwaki kati yafuuse omwogezi wa Buganda yafuuse Katikkiro yafuuse omusawo yafuuse omusirikale kumbe ate era yafuuse omutulugumbuzi. Abantu bano wammanga bankizo nnyo mu Buganda naye bonna tebakyalina kye basobola kwogera. One, Ssaabasajja Kabaka yayinanga abantu abannakyewa bamukoleranga ebintu bye nga tewali muntu n'omu abasasula. Kwe kwali abavubuka b'ekibiina kyayitanga Bangawo abakongojjanga Ssaabasajja Kabaka omujja ku lubiri lwe wopoona waalagana okumuzzaayo kazibe saamekeza ekiro. Wasaanya Kaloli Mayiga Mr. Alaje yabagoba nga nenda bugisimufungize ekyo ekibiina ne kisaanawo. Ne tugenda maaso ekibiina ky'abavubuka abaali tebeerya ntama mu Buganda abayitibwa Bankobazambogo bano baali tebasalikako musale ng'era bagamba ekigambo ne Kaguta yennyini yeesika munda. Wasaanya mission gyatuukira kugoba kibiina kya Nkobazambogo ekitakyaliwo ekyo n'akisaanyaawo. Ne twogera ne tugenda maaso nti Mayiga yagoba bonna baminisita abasinga obungi mu Buganda nga yabegobedde nga bawandikidde ebbaluwa ezigamba nti Ssaabasajja Kabaka asimbye bawummule bonna n'abagoba. Ssaabasajja agenda otegeera ng'abantu babali bamuweereza bonna bagobeddwa. We twogera kati baminisita bali bataano bokka abali e Mmengo abasasulwa ku nsimbi z'omuwomusolo eza Uganda government nga ziva mu government ya wakati nga Mayiga yabasasulira zonna ssente zino ezivayo $7,500 akalekezi era kyembamula nti bamuyimirira kumpi nnyo ne basaakaanya gy'obeera nti Museveni yabawa emirimu mu Bulange okuba nti bava mukama wawe bamulyamu olukwe. We twogerera olukiiko lwa bannaalinnya lwonna Mayiga alugobawo n'alusaanyaawo. Olukiiko
lw'abemiruka lwonna yalusaanyaawo. Olukiiko lw'abebika bajjajjaffe nalwo yalusaanyaawo. Mayiga n'asaanyaawo olukiiko lw'abamasaza. Mayiga n'asaanyaawo olukiiko lw'abataka lwonna n'olukiiko lw'ebika lwa Buganda lwonna n'abusaanyaawo. Kino nno akikoze okuziyiza n'okuba nti bafuna olukiiko lwonna lusobola kulaba Ssaabasajja Kabaka. Mujjukire nti ebika 52 mu Buganda tebiteekeddwa kuba nti bisaba olukusa lwonna okugenda okulaba Ssaabasajja Kabaka mu Buganda. Bagenda butereevu nga tebalina gwe beebuuzizaako. Kiki ekyatuuka ku basajja bano abajjajjaffe 52 bali luddawa? Kiki ekyatuuka ku lukiiko lw'Abannaalinya? Kiki ekyatuuka ku Nkoba za Mbogo? Kati bw'olaba Wassanya Kaloli Charles Peter Mayiga nga yeekwata ku bisubi atandise okujja abavubuka mbusima y'abavubuka ba Buganda bazze okwogera bali luddawa? Mayiga Wassanya Kaloli alaje njagala kubooza for 5 consecutive years back njagala otubuulireyo activity yonna abavubuka be waleese gye bakoze mu Buganda ngeri developmental. Njagala otubule ku several occasions zonna Kabaka wabadde n'ebikolo mu Buganda abavubuka mu ddala kigo badde nago mu Buganda nga bakola ebintu ebidevelopinga Buganda be waleese. Nze nja ku-exposinga awo woli nakolera 3 consecutive years nga nkola n'omusajja wa Kabaka Kibirige Ssebunya yali minisita by'obulamu. Nze nga nkola nga asomesa abavubuka ku nsonga z'ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda. Nakolera ku malwaliro gano 2 mu Wammanga. Kisenyi Mmengo wali Eddwaliro State Council okulira na Mama Dora. N'ensangi ewali eddwaliro lya Ssaabasajja Kabaka ge malwaliro 2 nga nsomesa kuno okusomesa sikusandise leero. Diukopisa. Stop fooling Ugandans. Bana bavubuka bonna Mmengo wabagobe buli kibiina yakigube kati wano wabajjewa zino zensole zetugamba nti weekubira golo ne weewangulira n'osasula ne ssente zennyini ez'abazanyi b'ozanyisiza omupiira. Mayiga lekera okuzanyisa abantu n'okufulinga abantu. Kana akabinja kavuka kuwasasudde buli mu mitwalo 5 okujja okukola press release ng'okatereddeo n'amawulire gennyini ge weesasudde ne ka TV ko ne bu radio bweteerawo. Kino nno kijja kukulya ate gye bujjawo katono ojja kutegeera nti ensi yakukoowa ate tekyagala kulabako. Gwe njagala otubulire projekiti z'abavubuka be waleese abaze badde bakola mu Buganda emyaka 3 mabegobe 5 nakati ze babadde bakola ezili productive. Emmengo wagoba buli kimu kyonna gw'okujjako okweterawo project nga bano abantu b'oleese olwembu baze basasula bawa amakula ng'ate essaawa zino si za makula. Essaawa zino zandibadde kutegeera nti Kabaka agenze funa obujjanjabi nti ye si kuleeta makula. Kabaka tayagala makula essaawa zino. Teri Muganda ayagala makula okujja nga musoloza mmere ya lumbe bwe munaalya nga mukama mumaze omutta nkiddamu. Mayiga Wassanya Mr. Alagi okujjako right now nga you are soliciting food and other necessities as you are preparing to announce. But if not so, we the Baganda, we want to know the health status of His Majesty the Kabaka of Buganda, Ronald Muwenda Mutebi II. Nothing else. Soliciting fund, food stuffs as if you are preparing something, please, over our dead bodies. Nebo no kolanga kalogoish. No kuba sama mbulange Mmengo. Mukulu omala biseera ng'afukana abantu gonna mazzi nenga ate waliwo enjawulo wakati w'amazzi n'ekirala kye sijja kwogera. Kubanda gazi no program nzikolera abantu so si bisolo. Mukulu njagala kubuuza essaawa zino buli Muganda gyali mwasasudde amawulire ne musasula TV musasudde babbuloga naye nze nkiddamu kodi yaaba yonna eriemu nti ndabika Kabaka simubikanga akoleeta ka video waliwo agenda ogaba miliyoni 10 eriyo bawera wishes abanyumirwa ekigula LUJJI eriyo bawera wishes video nebanga nti bwabanga buli journalist gobaga nti ajja kuvume nga alina akatambi akakali to miliyoni 10 weziri including you Wassanya. If you have that copy that had announced that Kabaka of Uganda is dead, please don't hesitate to post that video. I will pay you 10 million Ugandan shillings cash in hand. If not so, zip up your mouth. Free His Majesty the Kabaka of Buganda. Agende ku further treatment than fooling Ugandans and Baganda. People are tired of you. Also, stinga mmere musimanyi bano balesa amakula. Ssaabasajja Kabaka essaazi nayagala makula. Kubanga you are paid for that. Ekyo kyokoze olwaliro kitadde miliyoni 35 kubanga weekiri. Nomba wa transport, nemba wa bintu ebyogula, babireete, ne mwesayiningira simayizo scholarship simebi kimulesa abalema byonna tubimanyi Ssaabasajja saazi tayagala balema ayagala bulamu. Lwaki ofulinga bana Uganda? Awo nno nvuddewo ngenze ku kirala project ojja gitulageza abavubuka ng'ofulinga bana Uganda. Kati ngenze maaso ebimuli biwummuzaawo nga bwe mbagambye ebimuli biwummuzza njagala genda kati ku state information
mwenda banyumidwa eby'Omulimbulange mbalamusizaako mwebale kuliza katunumba katugenze ku state information wano wenjagala buli omu ategeere omulimu gwe gwagenda okukola ku Twitter n'emitimbagano emirala nkiddamu nga sinatandika state information buli muntu genda ogulawo Twitter account muno muliko abantu kakaaga mugenda mu kasanvu ezo mugenda mu nnaku nga mukomentinga ku Twitter bantu balina bagenda tukola ki Twitter so kati information yombe Mulimbulange Mengo njifundikidde wano njimaliriza njagala genda kati ku state information era njagala buli muntu kati akwata papa ne kalamu ategeere ntandise bwenti wetwogerera amawulire gessira confirminga oba gemazo no soko linde bukatono njagala buli muntu wali oyimbe mwakayimba kano nti Katonda webalege nja kukwebazanga emirembe gyonna nja kukwebazanga obuteddiza nti ebirungi byakuwadde mu nsiku no biri kuwebwani nti ayimuka magwabi mpandi kwebaza atya obulamu bwakuwadde mu nsiku no buli webwani nti ayimuka magwabu kuwa oli mwebaza otya nti mukama obulamu bwakuwadde to the extent of exposing Mayiga government ya Museveni obulamu bwakuwadde mu mwebaze so genda maso nti Katonda webale nnyo ojja kumwebazanga ebiseera byonna obuteddiza kubanga byakuwadde ku nsikuno biri webwani tayimuka magwabi mpandi kwebaza atya Katonda webale n'otulaga emitima n'abantu abalyaki enkweze ng'ezijjudde mu Buganda ezesibye ku musajja wa Katonda azagala omumaliriza mu kino ntegeeza ki ntegeeza nti Katonda talya paani ate mwetegereze nnyo bagamba nti edda basajja abayisirayiri baali nga bakyabonera ddala mu Misiri nti Katonda yayisa ekiro kimu n'ayisa bamalayika be ne bajja ne basanjaga abaana b'obulenzi bonna abali mu ggwanga erya Misiri ogezaako okulaga Farao bikola byakola nti ate abaana b'Isirayiri badde mu ggwanga eryabwe Farao n'awalaza empaka ngera mumanyi essaawa zino ekiri atabaala kyekiri n'asigadde waka wetwogera essaawa zino Bannayuganda mwandibadde musanyuka nnyo era ne mugamba nti wetwogerera Katonda kirabika erisa n'atera oddiza mu Uganda lubadde terulusa ku ssaawa nga 8:30 ez'olunaku lwaleero Katonda n'akyalira eggwanga lye bayita Chad n'alijjirawo omukulu gwe bayita Idris Deby n'afa omwami ono nno enkola ye y'omu ku bitabo Museveni mwawadde asoma ng'akola emikolo gy'abadde akola ku bannansi baayo Idris Deby tabadde dikita tabadde afuwa mmindi ng'ate erimu gali yake Jamaica ono abadde emirimu gy'akola gyennyini gye gya Museveni gy'akola egy'okulyetinga obubinja bw'abayeekera n'okuliisa bannansi bakakanja era nga wetwogera bagenda kugola Moses omukeberako y'omu ku bannagaggafuge abali mu nsi yonna nti alina obuwumbi 50 bwa dola ku akawunti ze bonna abulese era wetwogerera nti kati mutabani gwe badde obuyinza buno naye nga at least wayinza okubaako wadde yaddeko ng'omubi omweru naye nga bannansi bagenda sigala nga bali mu kujaguza era ibba abakyadi Katonda bakyalidde n'abajjako olumbulege naffe kye tusaba sooner or later kubanga ono abadde mukono gwa ddyo eri Omumpembe Yosero Tabasirwa mutabani wa Karekyezi ngera ku mikolo gyonna egisinga obungi omwami ono abadde ajja ng'amuwa ebbaluwa n'ajja okulayira okukola bizinensi okumulira biki ebyokukola era nga n'amagye agamu agakyali mu Uganda gabadde ga Idris Deby mukama gwajjuludde olunaku lwaliro kati Katonda essaawa yonna tooki agikyusa agisse mu Uganda naye ate kino nkigamba Omumpembe Yosero Tabasirwa wa Karekyezi kijja ku nze wandikola ekintu okulumya gundi n'owuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza enswaswa etayanula ate yeereega engalabi mwandiyagala okugyawo empologoma ya Buganda ekisa omukono eseerere naye mumwe mu famire yammwe oba omuntu omulala yenna ali mabega w'ekintu kino famire yandigwamu akati yabaga ate ne mukyejjusa nga obudde bugenze statement kanjiddemu wandikola ekintu okwagala okulumya gundi n'owuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza famire y'Omumpembe wasanya Kaloli n'abantu ba minisita balidde mu kabaka olukwe mwandigwamu enkukwe Yosero Tabasirwa mutano wa Karekyezi nga tetunnatuuka wali wandigwamu ekiko mu famire ba mu ggwanga ali ku baminisita bakuba kibonna kubanga nabagamba nti gwakola ekintu okulumya omuntu oyinza okunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza nakino otegeeza ki Deby abadde mukwano nfanfe era nga bw'abanga 5 abadde bamuyita Lamus owaliyo Madrid nga amusambira omupiira ogudifendinga okumala ogubala mu kisaawe kati ye Katonda amujjuludde asigazizaawo omusajja wendowooza alinga 6 midfielder gwe bayita Dennis Sassou Nguesso ono wa Central African Republic oyo gwasigaziza naye abasigadde bonna Katonda agenda bamugirawo mpolampola eyo tooki mulisize mulaga nti yakola ki yaddako munnange ndaawo saagala kulanda gange yajja Somalia n'abandi bali mutwalako ngenze ku nsonga endala okusookera ddala Bannayuganda bwe bagamba nti muwandiike mujja tegera ebibigala by'okuwandiika
bw'otwogerera essaawa zino ebbaluwa ze mwawandiika ne muzitinka ku Home Office, State Department, UN, wawa zimaze ne zireeta ebibala bye biriwa. Bw'otwogerera mu kampeyini ezibaddewo zonna nga Robert Kyagulanyi Ssentamu atulugunyizibwa nga atali Munnayuganda ayisibwanga eky'okukkubo, ne muwandiika amabaluwa ne muwandiika buli kimu okutegeeza bannansi ab'ensi endala okutuyambako zamaze ne zizaala ebibala bino wammanga. Bw'etwogerera sanctions oba ziyitize tuyita empingu ezisiba abampembe abakola mu gavumenti y'omumpembe Lesotho mutano wa kale kizaalumye edda ngera kati okufuna visa balina kumala genda kusima malalu g'abakitabu ne banyammwe okufuna visa zino. Mu kino basose visa restriction oba ban bagenda kuddako financial ban. Kino kitegeeza buli muntu yenna oba olina kabizi oba olina kakoko oba olina ka bank account nga kali mu nsi zonna sente zigenda kubanga ziteekebwako envumbo nga tosobola zijjayo kati bataddeko nvumbo ya kutambula ngera ne kibaluwa kiba kuntume kinaatera okuyita essaawa yonna wiiki eno oba wiiki ejja. Kyembagade mugende ku Twitter mwebaza abazungu kye bakoze opona abantu abalala okubanga musindikiriza omumpembe ono. Kyagulanyi bagamba tuli non-violent nga mulooza museka ebintu babikola mpola labadaba style nga mulooza akola ki asaaga. Bw'etwogerera omumpembe Yosef Tabasira mutalo wa kale n'abantu bana wammanga sanctions zino ez'obutaddamu kusala mu ggwanga lya America weponensi ezisinga obungi zibagenda okusapulangako ebiwandiiko bino zigenda kuluma. Mwalabye ng'ono mukyala alina enviiri ezimulinga ng'omuwemba gw'ekasenyi ku mwalo eyayita Judith Nabakoba nga gamba tebannafuna biwandiiko biraga nti babateeddeko embago. Maama Nabakoba situla embaligazo n'obuviiri bwakusenyi ku bulinga ng'omuwemba gw'ekasenyi ogenda osaba visa ya America. Genda ogisabe. Manyi kuno kwoli Nabakoba. Kwate embaligazo oba enkobogozo n'amagulu akalinga stress nya soda mu winter ogende osabe visa mu ggwanga lya America ku kitebe kya America ojja kutegeera nti baba sibye. Omanyi oyasamirira akagiga kakalo akali ku mudala kayiseeko enswera. Yonooza nti gwosinga okutegeera. Osiba social media ne mugiteekako emisolo kyokka mugenda okutegeeza ensi ebizibu mulina n'okutegeeza ekyo kye baagala mukozesa social media. Awe tugambira ani asirwazaani mukulu. Wotwagambira nga mukowe umbe nga tolina byakwogera Nabakoba. Mugamba nti you are against social media, but the same people you can't use social media to broadcast or to tell the public. So who is fooling who? That means never fool a fool before fool fools you. Tosirwaza nga musiru tanda kusirwaza. Nabakoba. Njagala kugamba obo wange oli mukazi otegera bulungi kwata amagulu agakulimu enkobogo okwata n'obuviiri wakusenyuka ng'omuwembe gw'ekasenyi ku mwalo okwata obusuuti bwo bw'otambula nabwo ogenda osaba visa ya America olinnyeyo. Bw'oba wagulayo ennyumba ebagita mmania amie ate kyekiddako kati anti babagamba nti mwagala kwebuuza mutemunafuna summons. Omu ku officer junior mu embassy ya America mu ggwanga lya Uganda yavuddeyo n'akugamba lunye nti bwemba mwagala ebbaluwa ezo gwe jangu osabe visa ojja kitegeera kati bano bantu wammanga bataddewako embago n'abalala batannaba kwogerwa kubanga amanya gagenda kujja. Bwe twogera sanctions zino zirimu abantu bano wammanga. Asooka ku lukalala kuno ate nga summons zino baazifunye dda mu State House NAKACWA Museveni azirina. Era okumanya bano beebuzabuzanga bafuka banaaba munnange munzijukiremu katono. Gye muvudde katono omumpembe Samukuteesa yabaddanga kola yabaddanga kola public relations wa government y'omumpembe Yosef Tabasira mutano wa kale ng'otagabye embuzi awewe tampisi kundi. To the extent babadde bakozesa Diamond wa Uganda bakozesa gold ne sente enkalo okuwa abazungu batuyita ba lobbyist okulobingira Yosef Tabasira mutano wa kale obutamuteekako sanctions n'okukendeza pressure eva outside w'eggwanga Uganda. Kino nno ku America kyagaanye okukola era America ne bateekako ne bateekako sanctions ziva omwange. Bwe twogera Samukuteesa bali mu mbeera mbi ne Museveni yamugambye nti wamisinze otya okuba nti batuteekako embago zino. Bano nno beebuzaabuzanga abazitaliiwo neewe ziri era kyovula ne kyankwanze saa zino takyasobola kwogera bigambo bingi olw'ensonga bakimanyi nti buli yabba sente za Uganda azitola mu America ayinza obutaddamu kulaba ku kizimbe kye yagula oba emmotoka gye yaleka mu America kaabeere omukazi tutandise bwe tuti. Asooka ku lukalala kuno Yosef Tibahabula Tabayisirwa the son of Karekezi number 1. Salimu Sale oye bamugomera nga bakava mu nsiko nakati bamuzzeemu. Kuliko Sabiti Muzeyi ono yali amyuka omuduumizi wa polisi mu ggwanga bamuziba naye kwali. Kuliko Abel Kandiko Olubakyoya ono akulira CMY tase bantu asula mpigi. Kuliko Omukozi Kanyirugaba omuguwa ensimbu kwali naye leero bamukozeeko. Kuliko Justice Byabakama ono nno ye yatubba akalulu kaffe n'adda ne mukati neyeegoma n'alangiriramu omumpembe Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi otalina wasobola kuyita kufuluma ggwanga Uganda mbwagenda mu America. Kuliko Justice Winnie Dot ono ekwali n'akakiiko ke konna nkiddamu. Kuliko Justice Winnie Dot n'akakiiko ke konna aka
High Court bonna bali ku pano eyasoma emisango gadibenga liye ngembwe tunde muzigo tubaguna adibanzeke nyini njagwe mangira olw'ensonga nti abaguzi baleka babuze. Justice Winyi Doti omukubali ku lukala luno n'akakiko konna bwe bali ensimbi z'omuwoomusolo okufunga omusango n'okubuzaabuza bannayuganda. So Mr. Justice Winyi Doti, do you copy, sir? So if you think that you are so superior to the others, please pick up your passport, go to the American embassy and ask for a visa. You get to know that you were banned. Mama yangu Fatuma, mtasikia. Hii dunia si nzuri. Mudafutiza wantu kwa nchi yenu Uganda, lakini kwa nchi zingine hamwezi kuingia. Sasa we pata passport yako, enda kwa American embassy, uliza wantu wapatia visa, utasikia mama mfude. Nyenze maso. Kuliko mama kubaita donna basa na ekwali. Kuliko mchale ya gamba nti ewawe ente zironde bafune 10 onono mukamu 7 number 3 kubaita Ruth Nankabiro na ekwali. Itambuye chifu wipu wa NRM kwali. Kuliko mutabani wa Museveni wecha amagobaita Ronald Shibule ononongo mukono yefulayo Katonda mukutta abantu nene Safe House ne bamutaddeko kye tuyita embago babba ntasobola kuyingira ggwanga lya America. Tugenze kubaita Priscovia na Raiso omukyala yambala ebiteeteeyi mu Uganda ekanga Star General ye ne bamutaddeko embago niyo nabaddala kubanga lero bali gwayinda gwaganda okusamira mu family yabo tamukiza fuluma ggwanga Uganda. Raiso tasobola kuyingira ggwanga lya America n'amawanga amalala. Tugenze ku mwami gwe bayita Kakabagenda oneta sobola kuyingira ggwanga lyonna litibwe lyame. Kuliko Eritu Mwine liso moja, kuliko Kale Kalechez Kayihura, kuliko Odrek Rwawogo ono mu kutunda ebibumba ennuuni ebiwowoolo n'ensigo z'Abannayuganda talina mukwatira nsawo bamutaddeko embago ey'obutaddamu ttambula. Jjukira ssente ze badde bazibba bazitwala mu Amerika. Kuliko Jeno Kayindo Otafiire ono mu kutunda sukali, kutunda kasooli muwogo n'ebirala n'okubbetta katalina mukwatira nsawo. Kuliko omukyala Genetic Kataha mu 7K Mbabazi ono naye essaazi no wetwogerera bangambye emizimu egimusitanso mukubirako bizitanso mumubirako akatambaala gimuyitaayita naye akyaganya okukkiriza nti era embeera ye si nnungi. Yakyogera embeera ye si nnungi kwali. Kuliko no mukyala yeeyita nti yasinga okwogera mu NRM n'abagisookawo basinga gwe bayita Kasule Lumumba y'omu ku batakyasobola kugendako mu America okugendako e Miami ku beach okugenda ku Las Vegas okuzanya buzaala wadde okuzanya kaadi emu ey'ekitundu takyasobola kugenda. Kuliko ono eyagamba mbu ye yakulira ebitundu by'amambo katasobola kukkiriza muntu kugenda gwe bayita Tango Doi ono naye takyasobola kulinnya mu ggwanga lya America n'amawanga amalala. Kuliko myuka wa Speaker wa Parliament y'eggwanga Jacob Olanya ntakyasobola kulinnya mu ggwanga lya America ne baba bamutenda. Kuliko omumpembe mukwata abakazi talina mukwatira nsawo eyita Captain Michael Mukula ono si mubbi mulwadde yabba n'essente z'abalwadde eza Gavi talina mukwatira nsawo mukubba n'okwana n'okwagalibwa n'abawala Busiga empitambi talina mukwatira nsawo. Kuliko omumpembe Asimwe Bravo ASP Asimwe Bravo mu campaign eziwedde ono yatulugunya nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu okubula omuttamu omuntu n'abantu ba Nuupu nga buli district yono omumpembe bw'omusangawo nga yaduumidde ayagala kutta busi muntu. Ono n'Asimwe Bravo mutabani wa Bravo mu bitundu by'embalala ono takyasobola kukwata passport y'embwa atembe talinnya agende mu nsi yonna endala. Ate kino tekikoma ku America gyenkomerekereza wansi ngenda babulya biki ebigenda mu maaso mu Uganda. Kuliko ASP Asimwe oba Mwesigwa ono naye eyali addusogera mu ggwanga erya Rwanda oluvannyuma n'akomawo mu biseera bya Kale Kayihura mwamulaba nnyo nga atandise okutega Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kampeyini yamukubba emigo okwagala omuttamu omuntu naye y'omu ku bantu abali ku kino. Kuliko the Inspector General of Police Okoth Ochola. Mr. Okoth Ochola, how are you, sir? Hope you are doing fine. You are among the people who have been banned from going to America. Hope you know now the real reason as to why Ugandans are very tough. They are tired of you. You know, you people from northern Uganda, you think that some of you are very superior to the international community. But let me tell you, Mr. Okoth, now you are going to face the consequences. You know, you've been in play an idol image that you are not seen somewhere, that you are not playing the game from 7. But now the international community has recognized you, that you are among the people who have been torturing Ugandans, east and west, on orders of Yosef Tibahaburu at the side of Karekes. So now you know that you are no longer supposed to enter America and other countries. So Mr. Kotochora, the Inspector General of Police, now hope you know. Netugenda maaso kuliko ASP Peter Okech. Peter Okech, I warned you that since you left Somalia, you have been profiled by the nation of Somalia worldwide. They know you. You did a lot of atrocities in Mogadishu. These people knows you well,
As we speak right now, you are among the people who have been banned from traveling. Peter Lokech. You are among the Assistant Inspector of Police, Peter Lokech. Kuliko, the Assistant Inspector of Police, Abaine. You are among the people who have been banned, including Sam Kutesa and others. The other list will follow any other day. So those are the people who have been banned from going anywhere or near the border of USA. But amanya gonna nga bwenga somye n'abalala batawulidde manya gammwe gajja soon or later. This week officially bagenda bategeeza kiki ekigenda okuddako mu maaso. Ebbaluwa eno nno bwe maze okufuluma abantu badde balooza nti byakusaaga. Eggwanga eri America ligenze mu maaso ne lisendinga kopi eno ku bitebe bino wammanga International Criminal Court etula e Hague, Netherlands. Kitegeeza ki? Mwenna b'ensolo bagenda bateekako ekibaluwa kibakuntumye ng'ensi woogwa basobola okukulyawo nga Gaza n'otaddamu okulabika. Nkiddamu ebbaluwa zino kopi efuniddwako International Criminal Court whereby ne bono boli Kenya basobola okulya nga Gaza. So stay where you are. Kuliko International Human Rights Commission nayo efunyeko ebbaluwa eno. Kuliko UN Security Council nayo efunyeko kopi. Kati ebitongole bino babifunyeko kopi kitegeeza ne mu nseera gye zijja okujja mujja kuwulira nga bataddeko envumbo nga temusobola kufuluma Uganda. Akono kwe kabadde akanyomero akagatta state information esoose. Ngenze ku kitundu ekyokusatu ekimaliriza. Njala mutagingire abakiise ba parliament bonna mu Uganda. Mwenna abadde speaker wa Uganda Rebecca Litwala Kadaga. Wepo ne abadde omumyuka we Jacob Olanya ne bameba parliament mwenna 1524 mujje wano mu mpulirize. Uganda yensi Katonda gye yawa ebyobugagga ebiyitirivu ennyo era nga Uganda erimu amafuta mangi nnyo bitundu bisinga obungi. Najja ne bagamba nti amafuta gasangibwa ebunyoro gonna yose tebahabula otabazirwana kalekezi yagatunda ne bayisaako mu parliament olugaayu ne babanga bagitegeeza nti amafuta gano bagakolera endagaano. We twogere bagamba nti ak'omunaku ke kazikirizaako omugagga era ekuba omunaku tekya bwe twogerera kati amafuta gaffe agali ku nnyanja Albert yose tebahabula otabazirwana kalekezi amafuta gano yagatunze era nga yagaggyemu omusimbi omuyitirivu ennyo wadde tegannasimwa ngera ekitongole kigenda okugatwala kye bayita toto ekigenda okugatwala. Diiru eno yakolebwa nga ne parliament temanyi family ya signing amafuta gano ku nsimbi empya n'enkadde ne bagagula era muli ata amafuta ga Albert bagasandise ogasima parliament ena kye kimanyiiko terwadde muna Uganda ina kimanyiiko olw'ensonga nti yose tibahabula otabasula ne family ye amafuta gano bagalyamu ssente enkalu. Kati ku ssente zino ekitongole kino ekyabaguza amafuta gano kyali tekirinawo hard cash ne kigenda kyewola ensimbi mu bbaaka y'ensi ne bakiwa ssente obumbi n'obumbi bwa dola bazikwasa Museveni ne family ye okuba nti batunda amafuta gano aga Albert. Era nga mu ddiiru eno omugenzi w'eggwanga omugenzi erafuga eggwanga ne Tanzania Pombe Magufuli bwe yafa yali amaze okufuna obutakkaanya n'omukulembeze eyayita omukulembeze w'eggwanga Uganda yose tebahabula otabani wa kalekezi kati ayinza okuba nga n'essaayo nayinza okwerekera lwa Ssenkaaba. Bafuna obutakkaanya nga omusajja ayagala muwa obusimbi butono ate ng'ono alaba amafuta baganyira babba mangi nnyo. Era endagaano yalimu amafuta gajja Lake Albert ogatuusa ettanga port mu Tanzania ku mafuta gano amapya agatali geebunyolo nkiddamu bino byenjogera bya Lake Albert amafuta agaliyo soogera ku geebunyolo njogera ku mafuta ga Lake Albert agatundiddwa parliament emanyi teri munansi n'amanyi tugenze bwet. Era Pombe Magufuli bwe yagamba omumpe Endobeso tabasula mutano wakati tiserezaamu antono nnyo ku pipeline eno Museveni agamba ogunywanga n'ogufujja era bebimu kubinza okuba nkiddamu bimu kubinza okuba bibyaviirako Pombe Magufuli okuba nti akkirire wa Ssenkaaba okusigenda kubalwisaawo. Magufuli bw'agaana Museveni n'anoonyegera ekyokukolamu ekintu kino n'akyemaliriza era kigambibwa nti olw'okuba nti bano abasajja bamafiya nnyo olw'amaze okujja Pombe Magufuli n'akkiriziganya n'omukyalo n'okujja okusayininga ddiiru eno nga n'omukyala ddiiru gy'asayininga ayinza okuba tagitegerako bulungi olw'ensonga nti akasente kabaddewo ne bamusayiningisa endagaano eno neeyitawo oli bamugjawo lwagaana ddiiru ono yagisayina kye yali sayininze takimanyi naye nga ddiiru yajjawo Magufuli ge mafuta ga Lake Albert ge yagaana ng'alaba eggwanga bagenda dibbo dimalamu ensimbi ye n'abigaana. Bwe tugenda mu maaso ddiiru eno nno yasayiningibwa abantu bano wammanga era ebagabana ensimbi z'eggwanga amafuta agava ku nnyanja Albert. Muno muli omumpembe Yesu tabasula mutano wa kalekezi mulimu Janet Kembabazi Muhoozi Kanyarugaba Odrek Lwabwogo kuliko
Edwin Kalugire, Sam Kutesa, Salimu Sare ne Janet Museveni bebagabana ensimbi zino era ng'ensimbi zino buli omu zamuterwa ku account ye oba ensimbi zino this money was swindled oba zaateekebwa ku account ez'enjawulo mu banka zino wammanga zingendo bagamba nga zimaze okufunibwa nga kampuni bagiguziza amafuta nga teri munnayuganda yena ategedde ku ssente z'amafuta gano. Ssente zino mwe muli Royal Bank of Scotland, mwalimu SHBC Bank of Singapore, mwe muli ne Swiss Bank account, mwe muli ne City Bank of New York ndi USA. Eze sente jezaayita ez'amafuta gano aga Alec Albert agatundibwa nga teri wadde member parliament amanyi. Teri wadde mwana Uganda amanyi. Muve ku gaabo nyolugano njogera ga Alec Albert agagendo simwa soon or later. Nkiddamu. Sente zino zaayisibwa ku account ez'enjawulo mu banka zino wammanga. The Royal Bank of Scotland, HSBC, the Bank of Singapore, Swiss Bank, ne City Bank of the New York, USA, America. Niwaitibwa sente zino. Diru eno yayisibwa mu mitendera emikyamu egitamanyikiddwa kubanga abasaayiringa amafuta ku lwa Uganda nga bulijjo baatunda ebintu byaffe y'ensonga lwaki buli kimba kikola nga tebalina gwe bebuuzizzaako kubanga bo eggwanga baali wamba ne balitwala ne balimaliriza. Mu bufunze buli munnayuganda ali eyo, sabira nnyo Ssaabasajja Kabaka Olordi Mwenda Mutebi w'okubiri, sabira nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga abantu bebafuuse omuziziko eri eggwanga eri entwala ganya ya ggwanga Uganda Museveni yagala gitwaliramu. Mu kino otegeeza ki? Abantu bangi bagezezzaako nnyo okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu in each and every aspect baagala ayogere kino nkiddamu. Buno ulya munnamawudde ng'asindikiza Robert Kyagulanyi Ssentamu okugera ku nsonga ya Kabaka, he's paid to do so. Bw'owulira blogger nga criticizing Robert Kyagulanyi Ssentamu in any situation, he was paid to do so. Bw'owulira omuntu yenna ng'abuuza lwaki Kyagulanyi tayogera ku bintu bya Kabaka basasudde 3 billion Ugandan shillings to attack Robert Kyagulanyi if he comes out and make any statement concerned his Majesty the Kabaka of Uganda Olordi Mwenda Mutebi. The second, his health status. Mukitegedde bulungi nnyo. So, Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu tagenda kwogera. And those who are criticizing him that yalese okwogera ku nsonga za Kabaka n'agenda mu lusirika olw'abakulembeze banne abanoopu, please mind your business. Mind your own business. We the NUP supporters and people power, we are so contented with each and everything which is taking place in NUP. So whoever attacking Robert Kyagulanyi Ssentamu that he doesn't make mistake because he planned that things long time ago. Era nga amanyi kiki ekigendera ky'emeeting ezo yakikoze kubanga amanyi abantu bangi nnyo mu Uganda babuuza ki ekiddako, but let me tell you, engambo mulina nnyingi nnyo. Abamuloota n'okuloota nga mwagala ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mugoberera ebikola byakola, please mwewumuzeeko. Omusajja ebizibu byayisemu gwe tosobola biyitamu. Omusajja ebintu bya fesi tosobola bifeesinga. Olw'okuba nti mwagala nnyo buli kimu bakiteeke ku mibambagano, abagenda kino kyekiddako tajja kikola kubanga amanyi abantu badiringa nabo. Bagamba mbulira gw'oyita naye nkubulira empisa ze. Robert Kyagulanyi Ssentamu yamanya nti akajja obunaku keemanya alina ebintu byasirikira mutajja eba tabajja bagamba ku mutimbagano labadaba style. Buli omu amumanyi, nani ngerabigyanga agimanyi, amanyi gwe bloga, amanyi asharinga, amanyi commentinga, kati mwabali eyo nga mukozesa obutamanya bwammwe owabateekebwa mu mitwe n'okuba nti temala kwebuuza nga amazzi agatambula ekiro gyobera nti bwe gatukeera ku makya ne gatambula tegagenda tutuuka emisana. Mweriko, he's not going to mention anything. Era olusiika lwe yabaddemu lwali menti okubeerawo, bye yakoze byali menti okubeerawo. Whatever was in that conference, kisigala naye ng'omuntu. Kati njala bagamba the problem is abantu mwagala nnyo okufuuka abanupu okusinga abanupu abalala. Mwagala nnyo okutegeerera Kyagulanyi n'okusinga Kyagulanyi waategeerera. Mwagala nnyo okumanya mutambuze engambo Kyagulanyi engambo yazimyutinga bevyu. Nasiteekako full stop koma nasiringako teri. Kati baliyo ate kati azaako ki? Agenda kukola ki? Ayagala okumanya kyazzaako yeno kibuuze nnyoko. Ayagala okumanya kyabadde mu lusirika ngendo kibuuze nnyoko. Nayagala okumanya ekiddako ngendo kibuuze nnyoko. Kyagulanyi tajja kigamba kubanga engambo ziyitiridde.
He will not. Yabamanya mwogera nnyo ebiriyo nebitaliyo. He knows what he's doing right now because amanyi bwana kibagambe kyakigenda kisanga mu State House kati amanyi bwazanya n'amapesa mwe bozanya kadi zino omanya nina bbiri na master oli ayina ekisala ina jja ina omunana kati mbizanya ntya kati eriya abadde baberanga mugwangu mugogwa kya nga baba kadi ze bategeeza bali kiki okukola kati kyagule babazanya kadi ze bwe bazimuwa nga azipinga bwata soka nazizanyira mu wano wansi kuba manye mabegali abamulaba ati bwamalozi balabala n'amanya figures kye zalina azikwata bwate asimulako busimuzi bwatyo n'amanya kikibata badde kityo nano ya figure kiti yenene obajje n'amanya ati kateno genzizaawo takyazanjuluza bwati yanjuruza kadi ze kati kadi butu wanti wali atazanyangako matatu buli omu yali azanyeka amatatu ekitegeera kuba kyagula matatu abadde aziteekawo bwati ngeno lyo mugonga abazira bali babulira bali nti mukube bbiri talina kanya master mukube bbiri ayongeremu kadi endala kati kyagula yamanya okay mundaba kati olumalo ziga bawali azijjo buzibu ati nasoka natunula mu figure ezirimu nazipiking kati naziteeka wansi kati gwanulaba kitino tomanyi figure kizali nino kati gobo mukuba bbiri abera n'embwaze nga 3 walonda embwa wanagikubira yamanyiwo kyemwagala okumanya tajja kibagamba yamanya eri abatunula mu kadi ze kimanyi bulungi kati yagala okumanya gye bazanya mu Zara genda Las Vegas California bajja kulaga kingi gye bazanya mu Zara kati mulimu emitwe mufe yamanyi kyagenda okukola ekiddako mu mulimu gwe mulina okukola mugende ku Twitter omulimu gwe mulina okukola mugende muwandiika amabaluwa ku embassy z'enjawulo nga mulumiriza ababbi bakina balabambala essaati emunga enfudu bana abakola diversion mubatekeko sanctions kubanga sanctions tukyagala abantu bangi nnyo abefudde nazibi abefudde nampulira zibi abebuuza ono Baramu Barunyampire akolera ani Barunyampire akolera state akolera Mengo akolera Charles Peter Mayiga wasanya Kaloli Mr. Arajegwa akolera kubanga tugenzo okuyingira mu bitundu bino nga yaterekana empira gy'ebika yatekeje amasaza n'ebivulu bya Buganda yabitegeka jyo tewali basajja Baganda bateka bivulu bino era naka video akakayita musaba sajja kabaya kali agenze ku shoppinga Baramu Barunyampire yataka video yako akola ngani mu mawulire ga Uganda mu state akola mu ngani nabagamba ka video tebakulya sente kafuluma ako ka video the fact is oyali saba sajja kabaka but last year ngena kuzo omwezi musanvu omwezi ogwe 10 omwaka 2020 period ka video kakadde kanakuzo omwezi musanvu omwezi ogwe 10 omwaka 2020 sika 2020 mugomo they shouldn't fool you. All media stations ani yakafulumya kitegeeza Barambe babonko spy agent bade baspyinga kabaka era kyandiba n'okubanga mu bantu abamu obutwanga naye mulukwe mwali kubanga tumumanyi yomu ku bantu abatambula ku bana Uganda ebweru era mu mpapula ze mutandika okuwandika kati ne ku Twitter oyo alina essati emunga enfulu muteekeko mu muwandike mukitegedde bulungi tebaddamu ne babalimba. So congratulations, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu upon being elected as the President of Uganda. Let us pray each and everything will come to an end. So we are waiting for you for the swearing ceremony on 12th of May 2021 at Kolo Airstrip. Abasigadde mwenna buli agala okumanya Robert Kyagulanyi Ssentamu kyazaako please ebiga mwogedde bingi n'oli bloga mu kifo ky'okuzimba azimbula buzimbuluzi mu kifo ky'okukola ekiddaka azimbula buzimbuluzi ebyo tubimanyi bulungi nnyo kati Robert Kyagulanyi tagenda kuddamu kubabulya kyagenda kuzzaako mulinde bulinzi n'ekyokwogera kabaka ekyo tajja kyogerako tagenda kyogerako kati ebintu byakola abikola mpola mwe mulina keeping on genda ku Twitter muwandiike open an Twitter account counter attack Museveni's mafia on social media nga bwatadde sente ku social media okulumba mbagambye bazira kisa abalaba videos zange balina milioni 10 bugule bweddu buli munnamawulire ali ku radio stations e Kampala TV nga ganta Lumbuye yabika kabaka mu mugamba posting video eyo ku social media milioni 10 bagenda zimuwa kubanga tuchime mu frame 5 ku nkaga buli mwezi mukulya ku TV ne radio station kati mwe mugende mubagambe buli agirina agende asobola okubanga akola ki asobola okubanga agipostinga milioni 10 weziri nzibazira kisaba ngambe mbagamba agirina bagiteekayo bamwe milioni 10 weziri mukitegedde
So ebintu ebyo ndanga mbiwulidde mujja bitegeera. So mwenna mbatumiddeko mwenna bana Uganda buli abadde alaba video eno mukama 13 ampeera temujjanga okwo. So further mumwefada muleke akole emirimu gye ajja gituukiriza kubanga bagamba nti n'akikuba empola akitta. Akikuba empola akola ki? Akitta. As we keep on placing free Kabaka Omulord Mwenda Mutebi wokubiri, or free His Majesty the Kabaka Omulord Mutebi wokubiri to go for further treatment. But anything else which happens to him, Mr. Araje Wasanya Kaludi Charles Peter Mayiga, you are accountable. David Wasajja, the so-called Prince of Toro, you are accountable. Sarah Kagere, the so-called Princess of Uganda, you are accountable. Johnny Katende, the owner of Ebonies, you are accountable. Yoseri Tiba Habro Tabaisua, the son of Karekezi, you are accountable. Janet Kembabas, you are accountable. And all paid hooligans in Imengo, including those 5 ministers who have betrayed their boss, you are accountable for your actions of betraying your boss. Mutegedde bulungi. Mukaba 13 ampeera tusisinkana olunaku olulala mukusule bulungi mweraba.